Mu kaweefube w'okulwanirira eddembe ly'abakyala naddala mu by'obufuzi, ekibiina omwegattira abalwanirizi b'eddembe ekya Forum for Women in Democracy Forward kitegeezezza ng'abakyala bwe bakyali emabega ennyo naddala mu byenfuna. Solomon Nakaweesi, ssentebe w'ekibiina kya Forward, ategeezezza nti wadde nga abakyala bafubye okwenyigira mu by'obufuzi, naye bakyali mabega nnyo bwe gutuuka naddala mu by'enkulaakulana, nga kino bakitadde ku kulwanagana okuli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo awamu n'ebyobuwangwa. Abakyala abasinga baavu nnyo mu bifo by'omu Eastern ne Northern Uganda olw'ensonga emu oba endala. Mu Northern Uganda baavu olw'okutabangula olw'olutalo, ne mu Eastern Uganda waliwo era ne issues ezimu kwezityo. Ate si baavu nnyo nga bw'obalaba bali mu Western ne mu Central. Ate n'abakyala abalala baavu kubanga mu ngeri emu oba endala talina ttaka, naddala abakyala abatalina ttaka abatasobola kufuna kye bakozesa kwekulaakulanya. Ate bwe tununya ne mu age cohorts, bw'otununya abavubuka abalenzi n'abawala, abavubuka abawala baavu okusinga abavubuka ki abalenzi. Kati ezo cohorts ze tulina ez'abakyala abakyetaaga okukola ki okusindikamuko beyongere mu maaso. Nakaweesi ayongeddeko nti mu kulwanirira eddembe ly'abakyala basanga okusoomozebwa kungi nnyo, nga muno mwe muli ne Paalamenti okugaana okuyisa ebbago ly'obufumbo kiyite Marriage and Divorce Bill. Mateeka agayise nga ddala tugamba go mateeka gakyusa embeera y'abakyala, amateeka agakwatagana mu kusambatuka mu maka, agakwatagana ku trafficking mu persons, newankubadde nti tetunafuna Marriage and Divorce Bill, naye era emboozi yatandika mu Paalamenti. Emboozi mwerere eyo ndooza lyerimu ku tteeka bw'olyogerako mu Paalamenti abasinga balimanyi. Wano Teresa Jamwa, omu ku batandisi b'ekibiina kya Forward, wategeereza nti wadde nga bafuna okusoomozebwa kungi mu kulwanirira eddembe ly'abakyala, balina essuubi nti olunaku olumu bajja kufuna omukyala nga ye mukulembeze w'eggwanga lino. Twandyagadde ebitongole ebisigaddewo abakyala nabo babyenyigiremu, babenga nabo bakulira ebitongole ebyo. Eyo ye empowerment oba obugumu bwe twagaliza abakyala. Neyo mu biseera ebijja mu maaso naffe tuyinza okwesimbawo ku bwa president bwe tunaaba tufunye omuntu waffe gwe twagala eyeesimbewo nga president. Bino byonna byogeddwa bannakibiina kino bwe babadde batongoza enteekateeka yaabwe ey'okusomesa abakyala ku ddembe lyabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Basirika Sarah ne Ekaka Ronald, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.